Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Lubowe Mengo. Olunaku olwaliro njagadde tulabe engula gy'ogulamu yaka ng'omugulira ku line ya Airtel. Enjala weetegereze bulungi nnyo. Tutandike, nyiga koodi esooka, nyiga star, onyige 185 ashi onyige yes nga bw'olabye. Weetegereze tugula yaka ku line ya Airtel. Onyige 4, onyige 4, otekemu 4 nga bw'olaba. Tambula nga bw'onyiga naye bw'oba onyiga onyige ye OK oba yes. Otekemu onyige 1 umeme, onyige 1, tekamu 1. Onyige 2 bayaka, onyige 2, kati 2 eyo bw'ogiteekamu onyige OK, egenda kuleetera yaka. Meter number, teekamu meter number ginyigemu, ginyigemu nga bw'olaba. Nyigamu meter eyo, meter number ginyigemu. Tuli mu kugula yaka nga tumugulira ku line ya Airtel. Kati bagamba teekamu ssente, so oyagala ntaddemu 1,000, oyagala kugula amasannyalaze ga mmeka. Bw'omala teekamu password ya mobile money yo, yuyo abeera awedde okugulibwa. Bakusindikidde token number, beera ng'ogiteekako ku mita yo, amasannyalaze gagenda kuba gaaka bulungi nnyo. Tuyize engeri gy'ogulamu yaka nga tumugulira ku line ya Airtel nga bw'olabye. Mweraba.